zibula amaaso gwe Katonda agenda ozibula buli kimu ekiri mu bulamu bwe. Kabaka nga bwe wazuukidde era nsaba ozuukire ne Evelyn Mukama okuwonyezebwa kuli eri obulamu bwe mu linnya erya Yesu era tuyimirira ku ggwe kabaka weerage muwe essanyu ly'omutima muwe obujulizi Mukama tuwe obujulizi ng'eggwanga kubanga ffenna tusazeewo okuyimirira naye tukkiriza gwe Katonda akyusa embeera ye gwagenda okukyusa embeera eno ffenna ne tugamba mu linnya eryani amiina kubira Yesu akalulu ak'amaanyi. Banange obudde buweddeyo batugamba tuze kunoonyeza laguki si sente katize muwodde emitwalo 5 ate mubanyimba batugamba sawa meka kakati tetwagala kifo kyaffe ate bakiggale ab'ebuyinza bazze dda naye era batugumi bajja tuwayo dakika ja sindoza 2 tujja zisaba busabi mu ddembe kati emitwalo 5 nanyini kifo kino yennyini kamutwale Amina mukwana ne bogera ne wetulira fire bameka ngoli wano ngoli mulema Mukama era akuwonye ne oba toli mulema tuyimire tujaguze lwaki tujaguza nga tufudde leka tudigidire Yesu sikyo DJ fire bamekango inembereyo naye Katonda yasobola okukyusa embeereyo Grace Morgan ekiro neyeyitano concert simanyi oba yemu kuzisembayo nereka ebere yanjawulo leka naye obulamu abufune mu linnya erya Yesu nzikiriza Katonda awonya kubanga mulabyeko ng'awonya banje amen gole emikono njo tandika okusaba n'eddoboozi lyaleka tujjukire olunaku lwa leero amiina Tata tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaza olwa Evelyn Papa tukkiriza nti gwe Katonda agabira era gwe Katonda amanyi buli kimu ffe twandibanga tetusobola kulaba kitambula mu bulamu bwe Mukama kubanga ffe tuli baana b'abantu naye gwe Katonda eyamutonda kabaka the only God who knows every second of our life ye gwe amanyi buli ddakiika y'obulamu bwe ye gwe amanyi buli awa y'obulamu bwe Taata nzikiriza ng'omuweerezaawo kabaka yasalawo okuweereza obulamu bwange bwonna Taata nzikiriza nga bw'owonyezza abalala Mukama be basaze amabeere be basaze buli kimu Mukama n'obawonya Taata omulungi wange tuteeka Evelyn mikono gyo Katonda wange omulungi tukkiriza ye gwe musawo asinga abasawo yonna gy'anaagenda Mukama Taata gwabamukolako Mukama okuyita mu basawo bonna bagenda okusinkana tukkiriza nti Mukama kino kigenda beera kyanjawulo Taata obulamu bwe twogera eri obulamu bwe era nga bwe tuzze wano okuserebwetinga obulamu bw'omulungi wange nzikiriza gwe Katonda atambuza abalema gwe Katonda azibula amaaso gwe Katonda agenda ozibula buli kimu ekiri mu bulamu bwe kabaka nga bwe wazuukidde era nsaba ozuukire ne Evelyn Mukama okuwonyezebwa kuli eri obulamu bwe mu linnya erya Yesu era tuyimirira ku ggwe kabaka weerage muwe essanyu ly'omutima muwe obujulizi Mukama tuwe obujulizi ng'eggwanga kubanga ffenna tusazeewo okuyimirira naye tukkiriza gwe Katonda akyusa embeera ye gwagenda okukyusa embeera eno ffenna ne tugamba mu linnya eryani amiina kubira Yesu akalulu ak'amaanyi. Evelyn, this is a special one for you, my sister. Bamekano go in embeera gy'oyitamu Katonda
yekka asobola okukyusa embeera. Wuliriza kano akayimba yonna gy'oli. Osobola okuba ku ngalo mpolampola bw'oti nga bw'owuliriza akantu. Bannange obudde buweddeyo batugamba tuze kunoonyeza laguki si sente kati nze muwadde emitwalo 5. Ate okuba nyimba batugamba sawa meka kakati tetwagala kifo kyaffe ate bakiggale ab'ebuyinza bazze dda naye era batugumi bajja tuwayo dakika gya sindo za 2 tujja zisaba busabi mu ddembe kati emitwalo 5 nanyini ekifo kino yennyini kamutwale kwatatete wa microphone omugaga waffe nanyini box nga bwe tugenda mu maaso bannange buli amanyi nti yewaddeyo okuyamba lagu ajje wano tetujja kwogera linnya abamu tetubamanyi abagagga abatuddeeyo mujje tukole ki tugire tulyoke tulaba ate ekiddako ngenda bayimbiramu obuyimba bungi kakati bane buli ayina kyaleeta akireete wano Dylan genda bakuwe emitwalo 5 ogaleete ogateeke wano sigwe njagala kubeebaza bambi mwenna basobodde okujja ne mumbeereramu Mukama banjagalire sina bingi byakwogera just obeebaza okuyimirira nange bulijjo nirwe mbayita ne mujja Mukama bampeere nnyo omukisa musula bulungi abanyambyeko mwenna neyaza abamawulire nanyini kifo ebifo ebyenjawulo police Ministry of Health Home Connect neyaza mwebale nnyo mwayogera musule bulungi neyaza mwebale nnyo mwayogera musule bulungi twalata twongeddeko gumu 5 mugumu alina wanyi wanansa sebo tuyazege bane basebo ne bajja babaze mu kifo kino twongera okubebaza olwokwagala okuyamba Eva mwebale kwa n'omutima oguyamba mwebale nnyo mwebale ddala kujja nebaza Ministry ya Health okutuukiriza okwakola ekyetegeka ku bulamu bwa munnaffe nebaza security ya Uganda nebaza Uganda Police nebaza DISO nebaza RCC Makindye olw'omulimu gwe mutuyambye kuba tusobodde okukola kino nebaza ekifo kino Vox Lodge mwebale nnyo mwebale ddala okutuukiriza oteeka ekintu kino nga tetulwamusa tutuukyeko yadde ssente yonna mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bajja ngenda kubasaba n'obuwombeefu obungi tugende mpolampola tufulume mpolampola kubanga okusiza ku ndagano zenakoze n'abakulu twali tutuna kusukka ssaawa emu naye olw'obukulu bw'ensonga batukkiriza nitutuukawo netuuse nja basaba batalibize nnyo tufulume mpolampola bambi tuleme kubanyiiza kubanga tukyetaaga obuyambi bulala bungi so Uganda Police mbebaza ne bananyini kifo kino n'abakulu mwenna abazze okutuwagira mwebalage mwebaleddala okay kyekyo zibula amaaso gwe Katonda agenda ozibula buli kimu ekiri mu bulamu bwe kabaka nga bwe wazuukidde era nsaba ozuukire ne Evelyn Mukama okuwonyezebwa kuli eri obulamu bwe mu linnya erya Yesu era tuyimirira ku ggwe kabaka weerage muwe essanyu ly'omutima muwe obujulizi Mukama tuwe obujulizi ng'eggwanga kubanga ffenna tusazeewo okuyimirira naye tukkiriza gwe Katonda akyusa embeera ye gwe agenda okukyusa embeera eno ffenna ne tugamba mu linnya eryani amiina kubira Yesu akalulu ak'amaanyi bannange obudde buweddeyo batugamba tuze kunoonyeza laguki si sente kati nze muwadde emitwalo 5 ate okuba nyimba batugamba sawa meka kakati tetwagala kifo kyaffe ate bakiggale ab'ebuyinza bazze dda naye era batugumi bajja tuwayo dakika gya sindo za 2 tujja zisaba busabi mu ddembe